Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde n'atuganya okuba nga kyasobola okwatula erinnya lye nti ye Mukama. Ssebo oba nnyaba mpuliriza, tulina ensonga ey'okwebaza Katonda, si lwa magezi gaffe, si lwa kuteekateeka kwaffe okulungi, si lwa kintu kyonna oba famire ze tuzaalibwamu oba amagezi ge tulina oba ndabika zaffe oba baani bakadde baffe, baani mikwano gyaffe, wa wetubeera wa wetutabeera, naye okutegeera ddala obukulu obwa Katonda waffe eyatuteeseza okuba nga tuzaalibwa mu biro nga bino n'atuganya okuba nga mu kaseera akagere tutuuka okuba nga tumutegeera ne tuzaalibwa abamu mu mawanga ge twazaalibwamu omutajjudde ebintu ebyamasitaani ebingi nnyo nnyini ddala, nga buli wamu wootunula ebibumbe, buli wamu wootunula bakusinza kino ne kiri, kusinza kino ne kiri, naye n'atuyamba mu masekkati g'ebyo ebimu ebiyinza okuba nga nabyo weebiri, ne tutuuka ku ddaala ery'okutegeera nti tetulina kalungi konna ke tulina mu maaso ga Katonda, tetulina kyonna kisobola tusaanyiza wabula okutegeera nti obusungu bwa Katonda bwali bwolekedde eri obulamu bwaffe. Ba ne tumanya nti engeri yokka ey'omuntu okuwona obusungu bwa Katonda kwe kutegeera nti oli mwonoonyi n'otuuka ku ddaala eryenenya ebibi byo n'okkiriza Kristo omwana wa Katonda eyayitikka ekibonerezo n'okubonyaabonyezebwa okw'ebibi byaffe, olwo n'olokolebwa n'osalawo olw'amaanyi ga Katonda agakolera mu ggwe butaddamu kugobera amakubo ago amakadde, n'osala ogoberere ekkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'ogondera ebyawandiikibwa. Olunaku olwaliro tugenda kuba nga tutunuulira ekitundu ekyaki ekyokusatu, nga tutunuulira ekitabo eky'Ebikolwa by'Abatume essuula essookera ddala. Omulundi ogwasembayo twatunuulira eri essookera ddala ennya, tuzekkaanyiza ddala bulungi n'ebigambo ebyayogerwa ni Mukama waffe Yesu Kristo. So olunaku olwo njagala tutunuulire ku kigendererwa eky'okuweebwa Omwoyo wa Katonda, ekigendererwa eky'okuweebwa Omwoyo wa Katonda abaali balondeddwa okugenda mu maaso n'okutambuza omulimo ogwakubeera nga balangirira eri abantu bonna eri okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tuba tutandikidde ssuula esookonyola okutaano, Bayibuli eraga nti mazima ddala Yokaana yabatiza n'amazzi, naye mmwe munaabatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu ennaku ezitali nnyingi okuva kaakano. Mukama waffe Yesu Kristo addamu n'ayogera ebigambo byemu ebyayogerwa Yokaana, era ebigambo byemu ebyayogerwa Yokaana tubirabira ddala mu kitabo kya Matayo essuula ey'okusatu olunyiriri lw'11, nga Yokaana agamba nti mazima ddala mbabatiza n'amazzi okubanga mwenenya, naye waliwo oyo ajja okuva emabega wange w'amaanyi okunsinga, gwe sitagwanidde na kwambala ngatto ze kubanga sisaanidde, naye oyo y'anaababatiza n'Omwoyo Omutukuvu wamu ate era n'omuliro. So bino saagala bigendamu nnyo, n'ekyenjagala okulaga nti tulina okubatiza okw'enjawulo. Okubatiza okwa Yokaana Bayibuli ekusomesaako kwaliwo, waliwo n'okubatiza okw'omu mazzi, okwo kukyagendera ddala mu maaso, ne wabeerawo n'okubatizibwa mu Mwoyo Omutukuvu, ne wabeerawo n'okubatizibwa okw'okufa Mukama waffe Yesu Kristo kwe yeetikka ng'atwala ebibi byaffe. Bayibuli ekittanyiza ddala bulungi, Luka 12:5-52. Ate era ne wabeerawo n'okubatiza mu muliro, ng'era okwo kugenda kuba kwa abantu bonna abayitibwa abajeemu bwe banaasuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. So bino ebyayogerwa Yokaana, Mukama waffe abiddamu ng'alaga nti Yokaana alina kye yakola, naye ate kyali kiina we kikoma, naye mugenda kuba mubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Kye tulaba ng'ensonga eyo yatuukirizibwa mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'okumeka ey'okubiri nga bwe tunaalaba mu maaso eyo. Olw'omukaaga lulaga nti bwe baali bakuŋŋaanye bonna ne bamubuuza ekibuuzo ekigamba nti Mukama waffe ddi lw'onazzaawo obwakabaka obwa Isirayiri? Abayigirizwa aba Mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma lw'okulaba obuwanguzi bwa Kristo Yesu eri abalabe be eri n'okufa, baalabira ddala nga tewaaliwo nsonga yonna yali esobola okuba ng'emugaana okubeera nga azimba oba nga assaawo obwakabaka obwa Isirayiri. So bamugamba ddi lw'ogenda okuba nga obuteekawo, bwaddi nnyini ddala.
So ebyo byonna nga bimaze okuba nga bibeerawo, okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okuzuukira kwe bamulabizi n'ennaku 40 tannaba kubanga ziddayo eri kitaawe, bamugamba nti ddi lw'onaagenda maaso n'okuzzaawo obwakabaka buno obwa Isirayiri. Ekitegeereza ddala nti okugaanibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo kwe yalaba mu kubeera nga Abayudaaya baamugaana, bano abaali batambudde bulungi naye ebbanga lino lyonna bo baali balabira ddala nti tewaaliwo nsonga eyali egaana kubeera ng'obwakabaka obwo buzzibwawo buto oba nga busimbibwawo oba okubanga afuga mu Yerusaalemi. N'ekirala mu kubanga baali wansi w'obukulembeze obw'Abaruumi ng'enfuga yaabwe si nnungi ddala, bo ng'Abayudaaya baayagala ofuna emirembe okubanga batagguluzibwa ku bufuzi obw'abano abantu abayitibwa Abaruumi. So mu kubeera nga baali wansi w'obufuzi obw'Abaruumi, obufuzi obutaabawa mirembe, obufuzi obw'abaleganga emisolo, baayagala okubeera nga batagguluzibwa ku bufuzi obwo obw'Abaruumi nga bagamba Mukama waffe, bamugamba ogenda buteekawo ddi, kadde ki akatuufu? Nejjukira kino kye babuuza mu nsomesa ya Bayibuli olwo ebintu bye tumanyidde ddala. Bayibuli byesongerako ddala nti bino byonna nga tebinnabeerawo, waliwo ebirina okusooka okubeerawo. Bw'osoma Amosi essuula y'omwenda 11 lulaga nti ku lunaku olwo n'ayimusa nate tabanakuni eya Dawudi eyagwa, n'engimusa era n'engizimba n'ebeeranga mu biro biri eby'edda. So ekyo kijja kubanga kirabisibwa mu biro eby'okubanga Mukama waffe Yesu Kristo akomyewo okunona ekkanisa ye, omulundi ogwo gwe tumanyi ddala gwagenda okudda ogwokubiri, gwe tunayingira mu kyasa ekye tuyita ekya millennium, emyaka 1000 nga Mukama waffe afuga ku nsi. So abatume baabuuza ekibuuzo ekyali ekyewala ennyo n'ebyo byali birina okusooka okuba nga bikola bitya nga bituukirizibwa oba nga bikola bitya nga bibeerawo. So jjukira nate ne mu Matayo 24:3 era abatume be bamu bano baabuuza Mukama waffe nga bamubuuza nti tubuulire buki obunaabeera obubonero obw'okukomawo ate n'enkomerero ey'ensi. Wano ate tulaba ekibuuzo ekyaki eky'enjawulo. Okuddamu kwa Mukama waffe Yesu Kristo okulabikira mu lunyiro 7 nga kugamba n'ayogera eri bo n'abagamba nti kiri eri mmwe okumanya obudde n'ebiro ebyo Kitange bye yateekateeka mu maanyi ge. Mu bufunze kye baali baagala okuwulira si kye kyabagambibwa, era Mukama waffe kye baali bagwanidde okubanga bawulira ng'oggyeko bo kye baali babuuza kye yabagamba. Bayibuli etulaga mu kitabo ekya Mateeka 29:29 eraga nti ebintu ebyo ebyekyama ebikwekeddwa biri eri Katonda, wabula ebyo byatulaze oba ebiragiddwa ebyo byatuganyiza ffe okubeera nga tukola tutya nga tumanya olwo tusobole okuuma ekigambo kye. Si buli kintu kyonna nti tunaasobola okitegeera nga tukyali wano ku nsi. Ebyo Katonda byamanyidde ddala nti bye tugwanidde okutegeera, ebyo abitusobosezza okubimanya okuyita mu kigambo kye. Era omusomesa omutuufu si yasomesa ebyo ebisukkuluma ku Bayibuli, wabula omusomesa omutuufu y'oyo asomesa ebyo ebibikkuliddwa mu Bayibuli. Omukristaayo omulungi si y'oyo anoonyereza ebyo ebisukkuluma ku ebyo ebiragiddwa mu Bayibuli, wabula omukristaayo omulungi oba wannamaddala y'oyo agondera ebyo ebiragiddwa mu nsomesa y'ebyawandiikibwa. So bwe tugenda mu maaso n'okweggulira ebyo ebitatulagiddwa, tuba ffe ffennyini twenoonyeza kubanga tukola tutya tubuzaabuzibwa. Bayibuli etulaga mu Befeso essuula esooka 10 nti mukadde ako akalagaane Katonda alikuŋŋaanya ebintu byonna wamu mu Kristo Yesu, ebyo biri mu ggulu n'ebyo biri ku nsi mwoyo. Era bw'osoma olunyiri olw'11 obulaba Efeso 1 bebegamba nti Katonda akola ebintu byonna okusinziira ku kusalawo kwe okw'okwagala kwe. So ffe ekyo tetukimanyi, mu luzungu tukiyita divine providence, nti Katonda ayina engeri gy'ateekamu ebintu, engeri gye birina okuba nga bitambulamu okusinziira ku magezi ge
ku lw'ekitiibwa kye. So tetusobola kubeera nga tumalayo oba nga tutegera Katonda atenkanika ne tuyingira mu ndowooza ne tulaba buli kyonna kye yateekateeka mu luzungu kye tuyita divine decrees, engeri Katonda gye yateekateeka ebintu gye birina okuba nga bitambulamu. So ffe obwesige bulina kubeera mu ye. Yagamba Dawudi nti namulondo ya Isirayiri ye. Ne Dawudi newankubadde yafukibwako amafuta, ekyo tekyajjawo mbeera ya Sawulo okuba nga amwiganya emyaka nga 14 miramba nga Dawudi tatula ku namulondo. Naye Dawudi omulimu ogwali gumulindiridde okubeera nga agenda maaso n'okutambuza mu bulamu bwe kwe kubeera nga yeesiga Katonda, teyali amusuubiza, yali mwesigwa okutuukiriza ekyo. Yagamba Pawulo nti ng'otwalibwa e Roma okwozesebwa, Mukama yamugamba agenda mukuuma wamu n'abo abaali naye ku lyato okugenda e Roma, n'amugamba nti buli kimu ekikwata ku bo ku nsonga y'obulamu bwabwe baali bakuba bulungi era tewali omuntu n'omu eyali agenda okufa ku lyato eryo. Naye Pawulo kyatamanya nti ebyo byali bimugambiddwa, naye baali bagenda sensikana omuyaga ogw'amaanyi. Mu masekkati g'omuyaga ogw'amaanyi ogwo oguze nga Mukama amaze okuba ng'ayogera, togenda kuddamu kulya ddoboozi ddala mu masekkati ago ag'omuyaga nga yamaze dda okwogera naawe. Omulimu oguba gusigadde eri ggwe nange kwe kubeera nga tumwesiga. Kati gwonaku olwaleero oyinza obutawulira ddoboozi lyonna mu ngeri emu oba endala nti lya Katonda, naye ebiwandiikiddwa mu byawandiikibwa oba mu Bayibuli oyina bwesige ki mu byo? Singa oba osobola okukkiriza ebyo ebiwandiikiddwa, kiba kiragira ddala nti oyina obusobozi obwesigira ddala Katonda mu masekkati g'embeera yonna, oba bulwadde, oba kubulwa ssente, oba kufiirwako muntu, oba kusoomoozebwa mu ngeri yonna ey'enjawulo, kubanga ensi erina emitawaana gyayo. Ne twebaza Mukama waffe Yesu Kristo atatulekerera, atatwabulira, atatuviira. So ebyo bikulu. Yesu Mukama waffe n'abaddamu ng'abalagira ddala nti ebyo tebyali byabwe, byakubanga bamanya obwesige bwabwe bwakumanya nti Katonda ayina obudde obutuufu, ayina ebiro ebituufu byakola ki, byateesa, era omulimu ogwali gubalindidde okukola bwe balina okubeera nga bateekako ki, endowooza zaabwe, n'okubeera nga balowooleza ddala ku ekyo ekyakibalina. Ekyo bulaba olunyolo omunana lugamba but you shall receive. Ekigambo kino naye munaafuna amaanyi. Bwe tutandika n'ekigambo kino naye kyogera obubaka obw'enjawulo ku buli oba bwogeddwa waggulu, nti Mukama waffe bw'atandika n'ekigambo kino ekigamba nti ne munaafuna amaanyi, yali abalaga nti essira lyammwe, endowooza zammwe zirina kubeera ku mulimu ogubalindiridde okuba nga mukola nga muyambibwako amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Naye bino ebyaddi obwakabaka bwa Isirayiri bugenda okuba nga buddamu okuteekebwawo, ogwo si mulimo gwammwe, muffe ku ogwo ogubategekeddwa. Omwoyo Omutukuvu bw'anakka eri mmwe, munaagenda mu maaso ne munjulira mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, mu Samaliya, wamu ate era ne mu bitundu byonna ebyewala eby'ensi. So abakyusiza ddala ng'abalaga omulimu ogubalindiridde gwe gwali omukulu ennyo okubeera nga gukolebwa, okusinga okubuuza obudde n'ebiro eby'okuddamu eby'okuzimbibwa okw'obwakabaka obwa Isirayiri. So wano mu Lwomunaana abalaga nti omulimu ogubalindiridde mu maanyi gammwe temusobola, naye si Omwoyo Omutukuvu lw'anaabakako. Jjukira guno si gwe mulundi gwe tugamba nti abatume baali bakulokoka. Bwe banga baalokolebwa luli ng'afunye Omwoyo wa Katonda, kaakano ng'atula mu bo, nga bwe tumaidde ddala mu Baluumi 8:9 nti atalina Mwoyo wa Katonda si wa Kristo. Kye tumaidde ddala nti Omwoyo wa Katonda edde yali mu ki? Mu batume. Naye ate tulaba ekirala eky'okuba nga Omwoyo wa Katonda ate abajjuza abakkako okubateekateeka olw'omulimu ogwali gubalindiridde. Ekitegeeza nti no okuyita mu maanyi gaffe tetusobola kukola ekyo kyonna Katonda ky'abayinza okuba nga atuyitidde okukola, wabula ye yennyini atutuma, ate yennyini yatujjuza n'atuwa obuvumu, ye yennyini yatuwa amagezi, ye yennyini yatuwa obusobozi okugumira ebyo byonna bye tuyinza okweŋŋanga mu masekkati oba mu mulimu ogwo
gwaba twitidde okuba nga tukola tutya nga tukola. Kivulaba okujjuzibwa kuno tekulabika mu kifo kimu. Nga bwe tunagenda amaaso nga tutunulya ensonga zino, ojja kulaba nti bajjuzibwa mu ssuula ey'okuna olunyiriri lw'omunaana, ne bajjuzibwa mu ssuula ey'okuna olunyiriri lw'asatu mu olumu, ne bajjuzibwa mu ssuula ey'okutaano. Okujjuzibwa kuno kwalabika emirundi mingi. Pawulo tumulaba ajjuzibwa, Stefani naye ajjuzibwa. Kwegamba okujjuzibwa kwagendera ddala maaso n'okuba nga kulabika. Pawulo tajjuzibwa wali wokka mu ssuula y'omwenda ne mu ssuula y'ekkumi n'emmeka y'ekumi-n'esatu. So embeera eno ey'okubeera nga omuntu abeerera ddala wansi w'obufuzi obw'Omwoyo wa Katonda, eyo Bayibuli gyesongerako ddala, okubeera nga ali wansi w'obukulembeze obw'Omwoyo Omutukuvu, okubeera nga ye yennyini yafuga ate era nga yakola mu bulamu bw'oyo omuntu. So ekimu ku byo ekikulu Bayibuli kyetulaga nti wakubayambako, kubanga ekigambo amaanyi ekyogeddwako ng'amaanyi ago kyekigambo kyekimu ekitegeeza baali bakuweebwa obuyambi okukola ekyo ekyali kibayitiddwa okukola. Ng'era ekimu ku byo kwe kugenda maaso n'okuba nga bajulira eri okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati kino kikulu, tetuweebwa kirabo kyonna kya Mwoyo wa Katonda kukituulako butuuzi. Omwoyo wa Katonda aka ku bantu ku lw'ekigendero ekisookera ddala kubeera nga tujulira erinnya erya Kristo Yesu. Ate oyo yenna yenna aweereddwa ekirabo eky'Omwoyo wa Katonda, Pawulo bw'ajja eri mu mabaluwa ge ng'awandiika atulaga kubeera nga tuzimbagana ng'omubiri ogwa Kristo. Leero buli abantu nga bagamba nti yajuziddwa, simanyi yajuzibwa, naye ayogera mu nnimi ezitategeerekeka. Simanyi saakulaba, abalala bagamba simanyi bima, abalala boogera robot. Abantu boogera ebintu eby'enjawulo nga tebizimba mubiri, kubanga ffenna nga bwe tumanyidde ddala ng'era bwe tunalaba mu ssuula ey'okubiri, ennimi ez'omwoyo zaali nnimi nga nnimi ezaddala abantu ze boogera, naye nga za nsi ngwira. Ensi engwira tetutegeeza ensi endala etali kuno kwe tuli, wabula mu mawanga amalala. So ebintu bino bigwanidde okutegeerebwa bulungi. So ekimu ku byo kujulira, ekyokubiri kuzimbagana oba okuddizibwa okuzaŋŋanyizibwamu amaanyi nga omubiri gwa Kristo Yesu. Egamba nti munanjulira mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, mu Samariya wamu ne mu nsi yonna. Kino kinywereza ddala ensonga ey'ebyo Mukama waffe bye yasongerako ddala bw'ali ayogera ku kye tuyita emirimu egy'amaanyi gye yasuubiza abayigirizwa be mu Yokaana essuula ey'e14 olunyiriri lw'e12. Yayogera ng'agamba nti mazima ddala mbagamba nti oyo yenna akkiriza mu nze, emirimu gye nkola omuntu oyo anaagikola, era anaakola n'emirimu egy'amaanyi nnyo okusinga ne ku egyo gye nkoze, kubanga ngenda eri Kitange. Kati bwe bagamba emirimu egy'amaanyi, wano wali okutabulwa okw'amaanyi nnyo mu kkanisa. Abantu banoonyeza emirimu egy'amaanyi gino nga mu ndowooza zaabwe boogera ku mirimu egy'amaanyi kwe kulaba nga abalema bonna batambula, bakigala bonna nga amatu gazibuka, kwe kulaba nga abazibe b'amaaso bonna batunula, abalina bikansa, abalina mukenenya, abalina kino oba kiri, simanyi kookolo w'amagumba, simanyi kookolo waaki, byonna nga biwonyezebwa, wamu n'okukaza amalwaliro okuba nga temukyalimu balwadde, n'okutuukira ddala abamu kugamba nti ekitundu ku mirimu egyo egy'amaanyi kwe kubanga tukaza kye tuyita amalwaliro, mbuula abasawo baddeyo mu byalo byabwe balime. So abantu bayingira mu kusiiba okw'amaanyi, abantu bayingira mu kwegayirira okw'amaanyi, abantu batambula mu bifo eby'enjawulo okunoonya amaanyi okubanga bakozesebwa mbu Katonda bakole emirimu egyo egy'amaanyi mu ndowooza zaabwe gye bamanyidde ddala nga obubonero n'ebyamagero, okubeera mu bulamu obw'ebbeeyi, okubeera nga tebajulwa, tebafuna kusoomoozebwa. Naye Mukama waffe yali tategeeza ebyo ebijjudde endowooza z'abantu abasinga abasomeseddwa mu mbeera ey'obulimba, ate abamu tebasomeseddwa mu ngeri eyo naye
bayina ebigendera ebikyamu ebyokweyagaliza. Abamu banoonya tutumu, abamu banoonya linnya, abamu banoonya ku buganzi, abamu banoonya bagoberezi ne ssente. Bwe boogera ku kye tuyita emirimu, ekigambo emirimu kisigala nga bwe kiri mu lulimi Oluyonaani, kubanga bwe biba bitulemeredde okutegeera mu Luzungu tuba tugwanidde obyebuuzaako mu lulimi Oluyonaani endagaano yaffe empya mwe yavuunulwa ng'efunibwa. So Oluzungu eriba terujja bulungi kintu, ate ng'Oluzungu lwe lugabira ennimi zino ezisigadde zonna, kiba kitegeeza nti no tuba tugwanye okwebuuza ku Luzungu. Ekitabudde bulungi mu Luzungu ne tukyebuuzaako mu lulimi Oluyonaani. Naye ekigambo emirimu kino kitegeeza omuntu okubaako ne kyakola, oba omuntu oyo mubazi, oba omuntu oyo musawo, oba omuntu oyo mubuulizi waki, muli omuntu okubaako n'omulimu gwakola. Ekigambo ekirala kyogerwako ng'emirimu egy'amaanyi, ekigambo kino mu Luyonaani kye tuyita miziyoni, kitegeeza obugazi. Bwe twogera ku bugazi, Mukama waffe Yesu Kristo kyali agenda mu maaso n'okuba nga ategeeza kye kino. Jjukira ssebo oba nnyabo, bw'oba wali osomyeko Matayo essuula y'ekumi oba enjiri endala, Matayo essuula y'ekumi eraga nti Mukama waffe mu nnyiriri olwokutaano atuma abayigirizwa be 12 n'abawa ebiragiro ebigamba nti baali tebagwanidde kubanga bagenda mu nsi ey'abannamawanga wamu n'okuyingira mu bibuga eby'Abasamaliya. N'agamba nti ye yali atumiddwa eri endiga ezaabula ez'ennyumba eya Isirayiri. Teyabakkiriza, yabagamba balina genda eri bannayisirayiri bokka mu bufunze, obuweereza bwabwe bwalina kukoma mu Isirayiri. Mukama waffe Yesu Kristo ekyakyogera, kubanga Pawulo mu kubikulwa okumuweebwa atulaga ekyama ekyo mu Baluumi 15 olw'ekumi olunyiriri olw'omunaana lutulagira ddala bulungi nti mu Kristo yali muweereza eri abakomole oba eri Abayudaaya okutuukiriza ebisuubizo ebyo Katonda byali yasuubiza bataata oba abakadde abavaamu eggwanga erya Isirayiri, nga tutunula Ibulayimu, tutunula Isaaka, nga tutunuulira ne gwe tuyita Yakobo, wamu n'abo be tuyita ebika 12 batabani ba Yakobo. So Yesu bw'abanga yali muweereza eri abakomole, obuweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwali bukoma mu Isirayiri. Abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo oba abatume, obuweereza bwabwe bwali tebusobola kusukkuluma Isirayiri, nga Mukama waabwe ye kennyini obuweereza bwe bwali bukoma mu Isirayiri nga tannaba kufa newankubadde okuzuukira. Kyovola bw'osoma era Matayo essuula 15 olunyiriri 21 lutulaga omukyala eyali ow'ekitundu ekya Kanaani ajja eri Mukama waffe ng'amugamba beera n'obusaasizi eri nze, gwe Mukama, omwana owa Dawudi. Muwala wange ayigganyizibwa omuzimu ogw'amaanyi. 23 n'atamwanukula kigambo kyonna. Olwo abayigirizwa be ne bagenda mu maaso n'okugamba Mukama waffe, mugobe kubanga atuwogganira. 24 n'ayanukula ng'agamba nti saatumwa eri balala wabula eri endiga ezo ezaabula ez'ennyumba eya Isirayiri. Omukyala n'agenda mu maaso n'okuba ng'asinza Mukama waffe ng'amugamba nyamba. 26 Mukama waffe n'anukula ng'amugamba si kirungi okukwata omugaati gw'abaana n'ogukazukira embwa. Kye kifaananyi kyennyini ekitegeereza ddala Kristo nga tannaba kufa n'okuzuukira. Abayudaaya balabanga bannamawanga ng'embwa, oba tetwalina mukisa gonna, tetwali kitundu ku bannayisirayiri mu kuba nti naffe twetukkiriziddwa Katonda. Olunyiriri 27 n'ayanukula omukyala ng'agamba Mukama waffe ng'amugamba nzikiriza, naye n'embwa zirya obukunkumuko babugudde okuva ku mmeeza ez'abakama baazo. 28 Mukama waffe n'anukula ng'agamba mazima ddala mukyala gwe okukkiriza kwo kwa maanyi era ky'oyagala kibeere. Bayibuli egamba mbagirawo muwala w'oyo omukyala n'awonyezebwa akadde ako kennyini. Ssebo oba nnyabo, bino bye byaliwo Mukama waffe nga tannaba kufa newankubadde okuzuukira. Naye bw'amala okufa n'azuukira, Bayibuli etulaga mu Matayo essuula 28 olunyiriri 18 agamba nti kaakano obuyinza bwompeereddwa mu ggulu ne ku nsi.
olw'ekumi mugende mu mawanga gonna mukole abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya erya Kitaffe ery'Omwana wamu n'Omwoyo Omutukuvu abasomesa okugondera ebyo byonna bye mbalagidde. Laba era ndi wamu nammwe paka emirembe gino bwe girigwako. Ssebo oba nnyabo yeno ensonga lwaki njagadde wekkaanye ekigambo kiri oba ensonga gye tuyita emirimu egy'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mukama waffe yali tasonga ku bubonero kubanga teri n'omu ku bayigirizwa be, teri n'omu ku ffe yali asobola kukola obubonero obusukkuluma ku bubwe. Sirangako Pawulo mu ngeri emu oba endala ng'akubisaamu emigaati nga Mukama waffe oba ng'atambulira ku ki? Ku mazzi. Wabula kye njagala gwe ssebo oba nnyabo otegeere emirimu egy'amaanyi egyogerwako wano eno mirimu gya kuba nti abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo baali bakubeera nga batuuka ku bantu bangi nnyo okusinga kwabo Mukama waffe Yesu be yatuukako bwe yali nga akyali ku nsi kuno ng'akola obuweereza bwe. Abantu abo abangi aboogerwako baali basukkuluma obugwanga erya Isirayiri, wabula baali bakugenda ne bafuluma ne Isirayiri. Jjukira abagambye nti munanjulira nze mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, mu Samaliya wamu n'ensi yonna. Ekitegeeza nti ekyali kigaaniddwa abayigirizwa luli Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kufa n'okuzuukira. Kaakano bakkiriziddwa okusukkuluma eggwanga erya Isirayiri nga bagenda mu maaso n'okujulira erinnya erya Kristo Yesu, kubanga Kristo yali amaze okuba ng'atuukiriza amateeka bulungi nnyo ku musaalaba e Gologoosa bwe yagamba nti kiwedde, n'aggulawo oluggi eri ne bannamawanga eri ensi yonna okuba ng'egabana mu mulimo gwe yakola ku musaalaba e Gologoosa. Gy'emirimu egyo egy'amaanyi okuba nga tuleeta abantu bangi eri Kristo okusinga abantu bangi abajja eri ye ng'akyali mulamu ku nsi kuno. So emirimu egy'amaanyi si bubonero kubanga teri n'omu ku ffe eyasobola kukola bubonero nga busukkuluma ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate ne tubanga tugambye bubonero amaanyi tugajja eri ye tetugayina ku lwaffe. Bwe boogera emirimu egy'amaanyi bategeeza okukoma ku bantu bangi, okusukkuluma eggwanga erya Isirayiri, okukoma okutuuka ku bantu bangi nga tubabuulira Kristo Yesu wamu n'abantu abangi abajja eri Mukama waffe Yesu Kristo nga bakkiriza enjiri ye ne bamwesiga okubeera omulokozi waabwe. Awo nvuddewo egenda maaso n'egamba mu Lwomwenda nti now when he had spoken these things, bwe yali amaze okwogera bino mu Ebikolwa by'Abatume olusooka Olwomwenda, bwe yali amaze okwogera ebigambo bino, while they watched nga baali bagenda mu maaso n'okutunula, he was taken up and a cloud received him out of their sight, nti n'atwalibwa mu masekkati gaabwe nga bonna baali batunula, era ebire ne bimusitula ne bimujja mu kubanga baali tebakyasobola kubanga bakola batya nga bamulaba. Kino Katonda kye yakola kyali kyewunyisiza ddala. Omuntu omu gwe baali batambula naye nga tannaba kufa n'okuzuukira, bw'amala okufa n'okuzuukira amala ennaku 40 ku nsi, atambuddeko wano nabo wano ne wali, agenze maaso n'obajjukiza n'okubanyweza ku bintu byemu eby'obwakabaka nga bwe yali yabibagamba olubereberye, akoze ekyamagero eky'okuba nga ebyennyanja biyingira mu katimba aka Yokaana ne Petero bali bayiga, Yokaana 2:21 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Takomye ku olwo, mu masekkati gaabwe bonna asitulibwa mu mubiri, bonna nga bamulaba, owataali n'omu ku bo eyali omwebafu, eyali atwaliddwa otulo, yalimu embeera y'okusimagira. Nga bino byonna biteekateeka obuweereza obw'abantu bano obwali bubalindiridde ng'Omwoyo Omutukuvu amaze okubakkako. Baamulabira ddala n'amaaso gaabwe ng'asitulibwa. Ne bwe yandibadde ggwe ssebo oba nnya bampuliriza, nkyensobola okugamba nti ako kaali kanyomero oba kaali kaseera kanjawulo nnyo okulaba Mukama waffe Yesu masekkati g'amaanyi agasika ebintu nga gabissa wansi, n'ayimusibwa nga tewaliwo maanyi gonna gamukomako, ekikakasiza ddala nti n'entaana yali tesobolamu kubeera ng'emunyweza, n'asitulibwa n'ayimuka mu bbanga n'agenda bati paka okutuuka okubeera nga baali tebakyasobola kuba nga bamulaba n'amaaso gaabwe ag'omubiri, kubanga amaaso gaffe ag'omubiri galiko ekkomo.
Bayibuli eraga mu Lw'ekumi nti bwe baali bakyatunula mbagirawo, abasajja babiri abaali bambadde engoye enjeru, Olw'ekumi ne bagamba nti, mmwe basajja mmwe aba Ggaliraaya, lwaki muyimirira nga mutunula mu ggulu? Oyo Yesu y'omu atwaliddwa okuva mu masekkati gammwe mu ggulu, y'omu anadda mu ngeri y'emu oyo gwe mulabye. Abasajja bano aboogerwako ababiri si balala abaali bambadde engoye enjeru, wabula Bayibuli esonga ku bamalayika. Mu Bayibuli bamalayika ebasongako oluusi ng'abaki? Ng'abasajja. Mu Yokaana essula ya 20:12 alengera abasajja babiri abaali batudde. Bayibuli eraga nti nga bambadde engoye enjeru. Bayibuli era enyweza ensonga y'emu nga bwe baali ababiri wali mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bamugamba, lwaki onoonyeza omulamu mu bafu? Era wano tulaba bamalayika ababiri, ekitegeereza ddala nti ennyambala yaabwe era etulagira ddala nti nga bo bwe bali abaweereza aba Mukama waffe Yesu Kristo, oba emyoyo egiweereza abo abaategekebwa obusika obw'obulokozi. Ennyambala yaabwe tusobola okugamba nti ennyambala erindiridde ffenna mu biro ebijja mu maaso eyo, ng'emirembe gino egy'ekibi gimaze okuvaawo, ensi eno emaze okuggibwawo, ng'olwo tugenda atandika okuligita mu maaso g'Omukama Katonda waffe, nga tuligita ng'obuyana mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. So ennyambala yaabwe kifaananyi kyennyini ekitulindidde ddala mu maaso eyo, wabula n'okutegeera ddala nti bamalayika nga bwe baajulira nti kituufu yali azuukidde, nga bwe baajulira okuzaalibwa kwe, ne bajulira ne bagenda maaso n'okuba nga bajulira okuzuukira kwe, era kaakano bagenda maaso n'okunyweza obubaka obulaga nti oyo yali ayambusiddwa era yo y'omu eyali ow'okuddamu okuba nga akola ki? Alabisibwa. So ssebo oba nnyabo, omulimu omukulu ogwali gulindidde abantu bano gwe gw'okuba nga balina okuba nga beeteekateeka okuba nga babeera mu kifo ekyali kibagambiddwa okubeera nga babeera eyo, nga balinda Omwoyo oyo okuba nga akka ku bo, kubanga bakola ekyo ekyali kibalindidde okuba nga bakola. Kyobulaba nti mu Nnyero 12 bigamba nti bonna ne bagolokoka ne badda e Yerusaalemi, era kaali kagendo kawanvuko, ne batambula ne badda. So njagadde tubeere nga tukomaawo olunaku olwaleero. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere erimu mwenna emirembe egitaggwaawo. Amiina.